95 million in that concert. Account for it. You are taking to account for it. Yes. Is your late mom is the money I used for your late mom? No. And kindly why do you want my late mom. I'm talking about your event. Why do you want accountability which you are less concerned about? You said you've claimed that you used 195 million. Account for that money. Let me ask you, Kaiyz. Kaiyz, let me ask you. Why do you concern? Even you cannot organize a simple karaoke. You are here yapping, gapping, yassamaring, stupid nonsense. You never organized even a Mulema concert. You are here. You just want to put him in a court. Don't it was my money. People. Mr. Bajjo. First wait, please. The man I'm talking about, it was mine. I'm not accountable to anybody in the public because it was my dream. It was my love. Don't you think it was a wet dream? To anyone. Don't you think it was a wet dream? It was not answerable to such companies like you who yapping to everything. Let me ask you, Kaiyz, where no, it is an English session. Where were you? Where were you when that man was laying bricks? You think I'm stupid? I cannot listen to you in English. Where were you when that man was suffering? Where were you when that man was not shining? Let me tell you a simple secret about that man. This show, you are telling I thought about it the last a secret. This show, I thought about it the last 2 years. Really? Even before anybody knew about it. Someone may think his dad. Bajjo, someone may think you a clown. Yes, is it true? Bajjo events, Kyabadde, the audience, the population, all of Ugandans across the world, we are very happy. My question. First way to Saburiza. When we are speaking English, let us behave like we are BBC. Bajjo events, Abtex promotions, Kyabadde, Ugandan population, international population, we are very happy. Reason that we achieved our goal. We uplifted, we discovered, we promoted a national talent, both in national and international. My artist Kyabadde soon will be performing in Dubai, soon will be performing in London, is getting numerous scholars all over the corner. So my aim, staging that show to create for him what we call daily income. My question is one. Bajjo, this is a TV. First wait. Bajjo, when you are speaking English, don't speak to me. Wait, I finalize. Wait, you man. Mr. Bajjo, let's act professional. Kaiyz katono nyuka ngere mu Uganda. Let's act professional. Kaiyz isiri kadaba Bajjo amabanja gamulibi. Bebansi banga nyoko tanzijanga mukomera. No, Bajjo. Please, if you're jumping up live ndala, bisigwe zenatiko kusikaba follower. Kaiyz, zenatiko kusikaba tojja kumanyira. Genda mu bajja oyo owe mule. Mubajja mabanja gamuli bubi. Bajjo, let's speak English again. Bajjo, no. Why did you organize that concert? The main issue why I organized this concert is to show Ugandans, to show the whole world, a person can improve from grace to grace. Okay. Did you actually? Tombuza kumukumu. Dekanzirebu nyoko. Okay, go ahead, please. When I'm speaking to you, I'm mature enough and I'm mature than you. Banyoko. You are elderly than me. You are not mature than me. The logic which was behind in that concert is to show hopeless people. People who think that they were denied by their families. People who think that they lost hope. People who think that they are not important in the society. They can become somebody. And they have achieved my goal. I don't mind about all the losses. I don't mind about all the words.
I don't mind all about the negative energy. May I just keep the deaf ear because my artist is going It's fine. Let's go ahead. Mr. Bajjo, express your views. Do you know why I'm very happy? I don't know. My artist, he got a show in London. He's going to perform in Dubai. All of phonies are becoming all over the world. By the way, let me explain this in simple English. Yes. Because you were Nico Pump. You can't understand what I'm speaking. Nico Pump Kaiyz. What I'm trying to mean, Kyabadde will never go back to dust. He came from dust to a hero. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Baba yanja bakola ki? N'owalana kuva ku kamiliyoni Palaso, ekko omugenzi, wizo, buli bwolaba ekigambo mayanja, teweegomba kuba nti nno osalagana nabo. Bakubbira ki ekyo ky'oyina? Mu famire y'amayanja omuntu gwe manyi ng'omuntu mulamu gwe sirinaako mutawaana atanyizanga na ku bantu bamuyita wizo mawizo. Naye kamiliyoni ne Palaso balina okwetereeza. Balina okwetereeza baleme kulowooza nti bakitalo nnyo. Kamiliyoni ebbanga olunaku lunasooka omupangisa namupangisa emitwalo gyali 4 yali didiziwalo ebiseera ebyo nga bivuute bitusala twafunanga abantu omutwalo gumu ku 15,000 z'emiliyoni za 5 nga tosobola kubba muntu wa mitwalo 2 naye buli lwabeera ku TV aŋŋamba olwo lwe luyimba Abtex lwe yanzibirako emitwalo 2. Can you imagine omusajja kamiliyoni gwe batwalanga legendi okubeerawo nga buli kaseera otambuza obulimba ku mitwalo 2 yalowooza nsiiga ekifaananyi mbusiri musasuzi gyali emitwalo 4 era nagimuwa. Kakati bwe tuzze tugattagatta ebintu kamiliyoni byazaakola abantu ne bayimbi banne tayagaliza akoze effujjo ku bantu kalamagi yafiira wuwe era ebitoogerere bundi bujja tasobola kukolayo show azaakola ebintu bingi nnyo nga bisusse eyonvuddeyo kugambye eyonvuddeyo anti nkugatta nkuwa ensonga tombuuzizza nfaaki kaakati eyo nenvaayo wa kamiliyoni n'effujjo lye lyakoze ku bayimbi banne nenkivaako bapromota ebivulu abiyiwa tagenze yayiwa ekivulu kya kabaka wano twamala kumusabulaawo na sente zange n'azikomyawo mu maato ga kabaka tewabimanye na bugabo eyo nenvaayo ngenze ku Palaso njagala ombuulire Palaso kyali kimukubya muyimbi munno oluyi olw'ekijega olwo luyi okimanyi lwali lusudde alien skin mu bitoomi anti tofaayo ze ndirooya w'abanyigirizibwa okimanyi ensonga lwaki Bajjo be yampise Abe kati yembo wajikosawa notugisasula yembo ibyesa yembo kama Abtex sasa Uberman kati yembo ya wajikosa notugisasula siyo comment gisome yembo comment muzigende abantu be bato babeera abawagizi abantu bonna tebasobola kwogera era kubanga Bajjo Abtex ekyo uliriza Bajjo tosobola kusanyusa abantu bonna mbadde nkugamba essaawa zino Palaso n'akolera effujjo lya uliriza owaiva ku bantu naawe abadde ayagala ekyo ekyokumwogerako kyabadde ayagala era okikoze oveeko abatunule babaleka balese mbadde nkugamba Palaso kintu kyeyakola alien skin kyali kigenda kumusuula naye olunaku alien skin lwajja ku live n'ayogera abantu ne bategeera lwaki teyazza muliro era ekintu yakikola nga yagala kusuula alien skin Mukama n'akikyusa ate nekisuulamu ye ngezaako okukulaga nti famire y'amayanja eyina effujjo
kakati ono omwana gwe bayita Kyabadde ng'olowooza lwaki yayimba ekigambo ddogo lyafuuka baamulaga ng'agenze awaka ne bamubuula n'omwana n'akomawo n'ajja ku live n'akola vidiyo mbu Kyabadde situmumanyi ekyo kitegeeza nti balina obuyisa obutali bulungi naye tewaliiwo ekintu ky'amaanyi Bajjo